saa zino bali waka tebakyasoma. Nsaba Mama Fiina abantu oyambye abantu. Mama vayo otuyambe otusaasire otujimba naye Museveni tuyambe tuweeyo akasitaano ne bamuggyako n'omusaayi medical emitwalo 2 gani era gwe ono mutabani yagane bamuggyako omusaayi era zange ze milioni 5 mu emitwalo 2 kati nze abadde nga yeewuuba kubanga ntinda kati najja wano abulakutulimu nesiŋŋaana abaana nga bakuŋŋaana nga ne musangayo nze simulabangako physical doni simulabangako naye yammani naweebwa kansala we nanyingiza mulumu eri waggulu era yaŋŋaanoganya mutabani wange nemugaa nze yasasula ssente oli omu natakola nze muweerera nze njagala mumpe ssente ze kakati nembera ku mukulu nga liida nga bannoonya bano nga mbapushinga ani akulonda bannona nakati bava kunonda akakiiko okulire tuli bataano nga yenze mami waabwe kitegeera namaane nentegeezebwa bukedde ku lwokusatu neyagala njijjako interview ne UBCC ne bawulira nti bukedde ezo zimpise ne banteekako amaanyi mangi ne baŋŋamba mami akatambi kaveyo ku mikutu nagenda ku CPS madamu Okero ne Saidi ne bantegeeza jja akapa akatambi ku mukutu okukusasulwa sifunanga bwenkanya ne bampa deadline yakumpa ssente zange ku Friday omwaka gumu n'omwezi gumu obanja milioni 5 mu emitwalo 2 naye nze nkoola Pulezidenti Museveni taata omulungi Mama Fiina Mama Nabbanja Mama Nabakoowa Muhoozi omusajja ono obutambi mubuwulira nvuma nze poliisi ennoonya kyajja tamanyi ku mitimbagano banoonya kikazi kinnakato nze sina kusosola milioni 15 ndi wano nkaabirira bano abaana abawejjere bakubira amabulooka abantu bokabirira yenyini yavudde mu katami n'agamba bwe baba kusasula nze nkaabirira Museveni gwe bagamba nti yampadde milioni 15 mukube nzite bizinensi ye sinaweebwa ku 10 njagala Museveni ne mutabani we Muhoozi nze nkadde ssente za mutabani wange n'abaana kubanga mbazaala banaku zino sale wali mwali mulina kunaga mutabani era agenda Canada muli muki ng'agenda kukola nga ba waitress mu bbaala ye yagamba weeguli natugamba weeguli nagamba nti weegulioye mutabani ne bwe twajja ekisinga okunnuma ne mulamunyekalakaasa Katonda oyo ali waggulu njagala ekikazi ekyo kishaloni kyawa omwana wange 4 hours asooka akaaba amaziga kubanga omwana amugamba nti eno ngifudde dediya badde bakumutikira guno omwaka omwana agamba maama lwaki tolyeka n'ompeerera ne bampa 4 hours amaziga Katonda ono ng'adaba ekikazi ekyo tukaaba amaziga omwana agamba maama leka bantikire nze mpulidde nti ala kufuna milioni 11 buli mwezi nemugamba neyo ojja kweweerera bakutikkire okitegeera n'abaana banfulanga nti kamera enkutte nnyo nve mu kifo paka bwe nagenda Stanbic nenjijayo ssente ezo nenzibawa okitegeera bwe bulumi bwe nnyina yensonga lwaki tomwana omutabani wange kubanga ye takola ssente nze nzikola ye takola student nkaabirira Mama Fiina nkaabirira buli muntu yenna ali mu nsi Honorable Nabbanja lwaki Mama Fiina bakuwulirira munnyo bano baana bato beerekereza okutyakala ne babaayo obusente bwabwe bagende bakole naye nze poliisi binaku zinkubira nnyina n'okuva bajja bange
tujja tulabe kyekituufu tujje walala wonna tujje wano we yadda yasenguka mpinda twerense tumanye ekituufu miliyoni ezanga omwenda zijja nalaba Anatalia Ose ng'alanga kampuni eyo ng'akubiriza abantu ne Bosa OMG mugende eyo Skype tugenze ewa Balamu Balamu tumumeetinze atukwasiza sayidi eyo bamuyita Henry erinnya eddala lya sayidi essaawa zino aliwo bwe baatukwasa Mr. Balamu si yali ono atwesamba bwesamba Friday yali ne balooya bono Doni Kulisi kati olwaleero bwe tuzzeeyo ku Lwomukaaga ne ku Friday twagendayo nabalabako balooya babiri nga bafuluma kakati ku Lwomukaaga bannaffe bano bagendayo nze nali wala nze nva Kisozi Gomba inze buli lwenzi gyanozika emitwalo ebiri egindeta ebiri eginzizaayo gwe kyoba omanyi okuva mu 223 osaba sente zo okuva Entindo paka nakatuwa nakati ne audio juzi yankubira nga ngamba sigenda bawa sente mwagenze mu social media nabadde nfunye miliyoni 5 nzijenga bagabanye naye mugenze mu media tewali wadde 10 batu appointment ku Lwokutaano baloya bafulume office ya CID omupyayo kati atugobe sawa zino lwalera atugobe tatuwuliriza mugenzeyo ku makya sawa 2 tubadde tuli mu office atugobye agambye zensonga ye tazimanyi siwa ne tuvaawo ne tugenda gye tulaze tuvuddeyo tuzze wano fe tugamba bwe tuti n'okuteesa Mr. President atuyambe ayambye abanaku tuli banaku naffe kwabo atuyambe kubanga kampuni agiyimba oli omusajja ye ate alina obusobozi obujjayo omusajja oyo yonna gyali yonna alina obusobozi muzeeyi Doni Kulisi tatwalanko wadde akanyonyi yakayisaawa fe tukola kiwa nabamuwase bano nkugambye n'ensi yonna gy'olabika okumanya talina nsonyi n'omuzeeyi oli omuzeeyi oyo yakwata sente ze n'azireta n'omwana n'omukyalo ono abazadde abamu baleetanga abaana baabwe era yagambye Nakato oyo yabakumyemu omuliro Nakato ng'otunula mu myaka gino yatusinga emyaka lwaki twamuteeka ku gurupu yaffe ng'agikulira oyo omukazi oyo naye aleka kumwetikka talina na byamwetikka aleete sente kugambye emmanja miliyoni 5 lisiiti ndikulazo ono wa miliyoni 10 yamutwana ku Embasa ono wa 10 mu cash transport biki byonna teyabyagala sadduka wera musajja n'oyimirirawo naye tasobola nayimirira mu musango oyo musajja ki nze manyi ne pulezidenti akisobola kino okulagira ekizimbe tekituuka ayina amaanyi yes oluyagane ku Embasa sasula miliyoni 10 bali bamukwatiddeyo kati nga tufojinga mugamba nfojinga nze Nakato fojinga biki fojinga ne ku Embasa oba Museveni yampadde miliyoni 15 lwaki ndi wano oba Museveni yampadde miliyoni 15 lwaki ndi wano kwayo obulamu bwange okubeera mu matimba nawe bwokeera ekyo nozijjako interview omuntu abadde asinga omukubira obulamu
tewabaye bajja bannange baserebu bonna omuntu babadde bakubira akalango babadde bakubira mufere munnaabwe oyo seeguya mukulu wange gwe nkugamba naye yagirangako naye bambi yajja kumusaasira olw'ensonga mulimu yes mulimu temulina nansobi mulimu babadde nga babeera mu ofiisi wali okitege mukize nnyo okupromotinga abo baguni ne mubayita baddooni buli serebu ng'obadde opromotinga nedde baba si ddooni talina waddooni nga tasobola nayimirira mu kamera agamba nti omuntu oyo ngenda mukolera kwepa wakategereka gwe gonyini talina n'akawunti etegerekeka kuyimirirawo muntu talina akwata sente zaffe n'aziwa bano baserebu n'abalaga nti like wakabi biki omanyi n'abo baserebu baagala nnyo bakirira we batuse mbabuuza emyezi 6 gye mwaŋŋamba nga sigenda jaggwawo natuka entinda nga basenguka na feintingira awo kati ngenda kudda engulu nga aliwo kampuni endala yajja eyitira nekola replacement awo wenyini webamuleete ekitabo sinzenti skypins tours and travel tetuli kampuni endala ne bandagirira ekitende wenajja wano nensanga musajja oyo doni polisi kenyini nampita naŋŋamba kaka na maama mpaayo omwezi gumu osobole okutambula engeri gye naali ndi ntino ndi shocked na faintinga sisange nankwata nanzizawa ewaka kati ngenda kuddamu okudda wano omwezi guli nga guwedde gwe baali bampa nga bali wano ne mbagamba sebo waŋŋamba omwezi nga tompulira simu neneereeta oyo musajja nanyambusa waggulu waliwo ekkomera basooka ne banzijjako wali mukalina musaadi flow ofiisi ye waliwo ekkomera nga ŋŋamba lwaki ojja wano n'oyomba kwolwo olunaku aliwo abakazi baali bazze bawandise abaana baabwe bagende kati bo okujja bansanga nga nreact nze nga nnyomba kati abo abakyala ne bagamba olaba oli ayomba tebamutwalanga emyezi 6 gyaggwawo ali mu myezi gwa 8 kakati nze nsasula ntya ssente ng'oli omukazi akaaba omukyala n'afuluma n'agenda ne muwalawe kati ne bampisa ne banyambusa waggulu nalonga muwadde ebinyewa bya 10 akufeza ebinyeebwa akufeza ebinyeebwa sagala kwogera nnyo si kwe kuwangula nze nsaba pulezidenti Museveni ono omusajja yatugamba akolera gwe taata nze Angela golaba ndi mukazi munaku mbajja miliyoni zange 5 nazikolerera Saudi okumala emyaka 3 nga nzisonda nkusaba pulezidenti Museveni mukulu muwozi wano bagamba gwe waleeta security doni polisi yaŋŋamba olaba oyo security ali wabweru wa muwozi taata nkusaba saasira yamba eggwanga abaana baffe tebalina kyakulya ndi single mother nagenda okudda mu kyeyo ng'omusajja yawasa omukazi nabbana sente zange ndi mukazi munaku mbadde njagala kuddayo mu kyeyo nkolerera abaana bange balye Neremenya mbaddeko naye kamukuyobole ku simu Seremenya kakati wamuwola n'okuwola namuwanga manya agenda kusasibwa nagenda kujja nga agenze kadde okumashanga ndaba abagenze atuwe obusente bwaffe kapito wa bulumi webale nnyo webale maama Meremenya oli otya
Wano waliwo omusaba kuyitanga Gloria Yazonga tuwambadde sente zange tewagenzi. 1000 musaka bale musamusa keko Wagenze tuwambadde sente zange namusaka tewa ne mama Samu sente ze. nusu kakaaga webale ili business Najanga tambuli omugenze namusaka lele tetusasira kuweza kusendeza ffe. Nibakazi bana kumunange katula mitwalo 6. Kategeddako 10 namusaka mugamba sasula kakagwa baba banje. Ne ati brown yakubanja. soko sasula ono emmere tetwagala bukumpanya soko tukukutani atukindazi soko emmere ata adyeri soko kampuni ebayatambulira mu mabanja era tukolera abantu ejangwa tulawuni ejangwa tusasule aliwo yatunda embizi oyo nno omukyala abadde abanyammeremenya sente z'emmere ne musoga kyale ku kyalo kwonna kwonna babanja kampuni ebaddewo aw'emmere nga babanja w'amazzi g'okumunanansi nga mubanja kampuni bagirabisiza miliyoni wali SB from Banjogerera science no bali waka tebakyasoma. Nsaba mama Fina abantu oyambye abantu. Mama vayo tuyambe otusasire otuzimba naye Museveni tuyambe tuweyo akasente akatonotono tusobole okuddayo tukole kubanga kati ndi tawuni. Nyamba tata yamba tetugenda kwetunda nagenda okulekerera ebyobwenzi bwonna nensalawo ngende Saudi nkolerera abaana bange nali sisobola kwetunda nengenda nembeera mu nyumba y'omuwarabu okumala emyaka 3 nga nsonda ezo sente nsobole ogenda e Canada. Tata nkusaba President Museveni yamba nze omunaku waabwe ngenda kuzaawo abaana bange tebalina kyakulya yamba abaana tuddizeeyo sente kubanga omusajja atugamba eno kampuni yo akolera ffe tetulina kyetusobola mukola. Taata oli mu kalulu onoonya akalulu taata naffe tuli wano tukaaba tukulonda tuyambe otuddizeeyo sente kubanga kampuni omusajja yagamba yo yamba mama Fina wemwogera President Museveni abawulira muveyo mutuyambe tetulina kyakulya wenjogerera nsuze maze 2 weeks nonya kyendya nga sikiraba lwokuba Skypin yamziba kyembadde nsaba taata yamba ensi eno. President Museveni gwoyogera ekintu n'olagira ono omusajja abanga yafuluma eggwanga olina obuyinza obukomyawo Dodi Kulisa e Uganda bamuze wano mu nsi yaffe omuteeke mu mateeka asibwe wakiri abonerezebwe. Taata tuyambe tukukoowola taata yamba weno wendi simanyi na transport azizaayo gye nafudde Soroti newoze sente ndiwe Soroti mva Soroti yiri buli lwenva Soroti okutuuka eno spendinga mitwalo 3 Kitibundu nga nkozeseza baasi wentuuka weno mu Kampala nyina okunoonya wensula mpangisa loogi nyonona sente nga manja Doni Kulisi. Taata yamba nkwekayiridde taata Museveni yamba obanga olina be wali oyambye tunulira nze omunaku waabwe n'abaana abali wano saamanyirira obwenzi saamanyirira yogera
sebo omutawaana gwonna gwe gutuuseeko kuva ku bitongole bya media okulanga ebifo bye naffe abaagala okutwala abantu baffe ebweru batwalibwe bawone ekizibu ekiri mu Uganda owatali mirimu ne tubugwamu era kino olwaleero nkiwulidde ku makya ku CBS nga Dr. Kwefulukuta atugamba nti Skypin zikaweddemu nenkwata eryato nenfuna pikipiki nenzija wano ngenza okutuuka wano zibadde ssaawa nga 6:7 nensanga bannange bano nga bakompuleyininga yatugamba nti ekizimbe kino kike naye bwe tubadde wano tulabyewo emmotoka ya mirungi esoose tusanzeewo omukyala nga yennanyini kizimbe nga naye bimusobedde bwe mbabuuza nti bannaye nammwe mulina keesi y'emu ng'eyange tanzizeemu ne bavaawo ne bakkirira bwe bakkiridde ne wabaawo emmotoka ey'okubiri nejja bwezze ne batugamba oyo ye mwami we abadde yakatuuka wano nadda ku masimu tugenza okulaba nga n'ey'omukyala ekomawo naye ng'okujja wano yatugamba nti entinda nsenguseyo kubanga nze miliyoni 4 nazimusasulira ntinda 2 nazimusasulira wano n'okugenda mu mediko najja wano nandagirire ebwayiise ne batuwa dokita n'atuwa enamba ya dokita n'atugamba mu mpo wa bodaboda n'atuvuga nga atutwala eyo waggulu eyo kuwenna bweru lwali ogenda kukolaki mutabani wange yagenda olwamala senior 6 ne mugamba tugende mu KIU osomeyo diguli emu oba diploma tulabe ekyokuzzaako naŋŋamba taata abaasooka okusoma tebalina mirimu tetulina upper hand mu gavumenti enatujjayo okutuwa mirimu amagezi nina naye atalina muntu gw'amanyi mu gavumenti tafuna mulimu kati nga bwe balanze ku Skypins taata sente tuzisonde nja kuwegenda nsomere ebweru nja kusikolanga ebudde obumu neewerere yensonga endeese wano naye nga ate balina omuze baweereza ebintu ebyo ku gundi tumanya nti abantu beboogeddeko bantu batuufu ate bw'otuuka mu premises zaabwe omanyira ddala nti kino ekintu kye baliko kintu kituufu naye tugenza okuwulira nga Dr. Kwefulukuta agamba nti Skypin zikakoze eki kaweddemu era nziruse nenzija ebule ku mwalo nenninya eryato lya special nenzija nenninya oluguudo luyita ku Speakirizo oti emunyonyo ne lunsuula wano ku ttaawo wano mpangisiza pikipiki okugenda okutuuka wano nga ndaba abantu bakuŋŋaanye ekizibu kye nnina simanyi era saategedde ensonga ki eyabagazzaawo naye bw'ebanga ya bufere tusaba gavumenti etuyambe tukooye okusaba gavumenti okutuyamba byaddamu abantu ku social media bibi avuma abantu atubuuliranga bwe bagenda okulonda mu 2026 nti atwalawo abantu baleme okuba akalulu mukama we afune obuwagizi atwale abantu ebweru ye social media ne bwe muzibeerako mujja kumuwulira ng'ayogera ebintu ebitajjansa tukooye mukama atuyambe ne bwe wabula gavumenti kuluna efube nnyo etuyambe tukoye okusaba tuyambe abakwatibwako baligyono poliisi bakomanda b'amagye kubanga ne bwe yakola mugundi wano pate ey'okuyingira wano abamu kubo baaliwo wano era abamu kubo balabika be bamukavalinga ebintu bye tutwala kati mu maaso betugenda okutwala mu maaso ate era be bagenda okubirinyirira alina abamanyi bangi misango antiisatiisa ampemula ne audio nzirina ku ssimu kuno ampemula nga nvuma mbunze amuleeseeko nnyo olukongolo tukola vidiyo ye yennyini yavaayo n'atugamba agenda tuwa ssente zaffe ebyo byagamba mbusimanya baatusasudde alimba yavaayo n'aga Fulaida agenda tuwa ssente zaffe ne tutagenda ku mawulire naye Fulaida teyaliiyo alimba teyajja wa Saidi olw'omukaaga ne tufulumya obutambi essaawa zino obutambula omusajja oyo atuwe ssente zaffe nfukamidde nga neegayirira Pulezidenti Museveni muhoozi omusajja ono agamba kamponi yammwe Museveni omusajja agamba kamponi liyo alina amagye agamukuuma otuuka ano ne bakuwamba buwambi essimu ne bazitwala tebakukkiriza najjako n'omwami wange ne bamusibira ebweru nga bampambidde mu ndoomu
Museveni, President Museveni, vaayo tuyambe, tewali ali waggulu w'amateeka. Museveni tusaba tuyamba, mama n'abakoba amafiina. Muyambye abantu bangi, muveeyo mutuyambe. Tufune obwenkanya, tufune sente zaffe. Looni emmanja, neewola looni, abanange tebakyasoma. Tetukyalya na kulya. Banange mutuyambe. Doni kuli sisika ipinizi. Omubbi atufeze atubye. Kati ogenda kukola otya maama? Wakati omuntu gw'obanja wuuyo yagenze bweru. Gavumenti eveeyo emukwate kubanga muntu wa misango emukomyewo atunda alina ebyobugagga yagambye alina ebyobugagga bingi alina kamponi z'amajaani aveeyo atunde kamponi atunde buli kyalina atundize sente zaffe. Maama gwebyo byabadde bamanya nze atera kusisira eno kampuni nagirabira ku KBS nga bagiranga nekusanyuka TV nensukiramu nga nakava mu kyeyo nalinga nakava e Saudi last year wenatuuka mu kampuni nembeebuuzaako ebaŋŋamba oyagala kugenda mu nsi ki ebaŋŋamba londa Wenavaayo ne bankubirako bennyini essimu maneja waayo naŋŋamba tandika process nenkwata $9,000,000 nenzireeta kuba nali maze olaba emirimu nga ŋŋenda kuwa care giving e Canada. Natuukayo nenkwata $9,000,000 nenzibala nenzibawa naye kiwaayita emyezi 3 nga teri tebankoledde. Ngenda okutuukayo ne bagamba naye emyezi 3 gye mwaŋŋamba prosesi ejja kuba ewedde kate mulina kyemukoledde. Nze ne musajja munyambi omanya okulinnya baasi emitwalo 8 n'ojja eno kati ntuuka entandisa okupampa tandisa okuyiriba embizi natunda embizi zaali 8 omanya embizi omanya okutunda embizi tunda embizi zange sajja naŋŋamba tugende bakonekitinze nze buli kimu byonna tebikoze embizi zange 8 kamu. Embizi wazitundamu sente mmeka? Kwali bukadde 8 yewe yatwala kati oyagala kisaawa eno? Ogala sente zange wakiri waba wali ajangulira embizi zange ziddewo waliwo nazijja nga nzitunda kati olwekirala manye obulamu bwenna wano kati gwe yali akusuubiza kukola mulimu ki? mbikiyumba bawa bubiri omwezi kunze ate atagende nzani ndi mukunyolwa okw'amaanyi. Oli mukunyolwa? Omugamba ki Don Chris sawa zino? Kyemugamba wakirikana mpeka ekitundu yakwateka ekitundu wakira kimpe nze manye nti kyokka bw'ofiirwa osula ku malaalo nze mpeka ekitundu kiki kimanye njagala. Bakuyitaani? Nze Kanyankole Fred ekitende wano yansanga busanze nengamba ate kati guno omulembe gwe sitaagenda na guno yakaguleeta wano anti mupya kanyingire mu kino nange kiyingire ennumbe. N'otunda embizi zo? Embizi zange bazitwala zo kaputi yennaku ebigambo sina na bingi ze embizi zagenda tesobola zizzaawo bwe nazitunda ate gye nasigazayo yali nsajja kati enazaala n'omu gwasobola kukolera ataddewo bamaneja bangi era oneno ojja gwalondako maneja gwogendako kitegeera ayina bangi bamaneja bangi naye babuloga mwetereze n'aba agenti abalala kibeere ekyokulabirako. Miliyoni 14 waziwaani mugaga yennyini omugaga era abeeramu kubanga muzijjukira waliwo ka vidiyo akagoinga viral ng'omwami oyo sente kuze twali tuleese ng'ajjayo agamba abajjonkezi nga wazikwata waziteeka ku mmeeza mukanoonye era gyekali okitegeera abajjonkezi kugamba ne bakilayanti bajjonkezi okumanya tosobola kuŋŋamba nti no ne kilayanti wo kompitita ffenna abali wano tuli bakompitita baki tuli bajjonkezi baddoni
tetwagisaba naye ffe tetuli mu kusaba ye tetwajjira kampani eyo okusaba mirimu twajja mu kampani kutukolera ku mpapula kubanga ne wogenda yeri ne weetuusaayo osobola okwefunira emirimu ku bantu abategeera okitegeera tosobola kuŋŋamba muno twali tuyimiridde ku dooni ku mutwe gwa dooni kubanga omuntu ayogera bwati tosobola nakuŋŋamba muno asobola okufunira omuntu omulimu ogutegeerekeka tasobola lwakuba ye akukakasa nze namugambako ne mugamba lekerawo n'okuŋŋamba muno ogenda tufunira mirimu mugambe abantu ekituufu kino tugenda kuteekayo gwe weeyiye nze ekyo nkimanyi okitegeera ffe tubimanyi ng'abatambuddeko bakuteekayo ne weeyiiya naye oguide akugamba tugenda kukufunira oyo mama waliwo yaŋŋamba kati wakanaki tugenda kuteeka tugenda kufunira ogenda yingirayo ne mugamba contract eriwa nga ne contract osayininga okukola contract kyokola waneno nabo nga oyingira terms and conditions zigamba you applying for a long stay visa or a work visa kyokka wano bwaba batandise akugamba tugenda kukolera short of which ne short eyo bagikukolera nga bakubookingidde conference nga yanaku nga 3 meaning ne woba otetenkanyiza nga ffe abatetenkanya n'oyiiya nga tosobola kufuniramu mirimu egyo mu gundi eyo gye baba bakuwadde otuuka okuvaayo nga tewali kyofunyeemu okitegeera naye omusajja oyo yalibadde wa mazima ng'ateekerayo pepawaaka oyo kubanga abadde nga n'aba pepawaaka ng'akwata pookawo omuntu omutuufu n'amukwata n'amukubisaamu n'owaabalala okitegeera ebbanga lyonna lyomazeewo tonawulirayo wadde ekibinja kigamba mu kyagenze siina gwe nali mpulidde wali nti John yali amututte tewali era ffe twava yonayona gye twava nga kwegamba ng'omuntu ayisa obulango kyokka ekisinga okuluma agamba yaba bansunguwa nze yabayita kyokka he forgets that he goes on media and start advertising his company that is attracting clients to come to him but you cannot tell me that you blaming clients for coming to you or for doing malice to you when you're not doing the proper thing. Don't yetereza Joni gundi ababadde bamukuuma wano bamagye woyingira wano ku mulyango guno esimu yo girekawo bweru esimu ozireka buuza chikeni be babadde wano ng'obubwabwe nga bubeeraawo obwo buchikeni essaawa zino obumuweerereza bubadde ku ssente zaffe nga bwe bulya chikeni omwo mwolira ebisiyaga twagala ssente zaffe kino tukigamba ebyo byowoza wabeeranga wano buli otwajjanga wano ku mulyango oyingira ku mulyango shifula n'akwaniriza shifula mumanyi owa ozambe abeera then n'akwamisa mu ofisi n'osangayo manaja momo 19 waliwo ofisi y'akaganda era bonna bulyago bulinga bulwa wefula obugagga naye nga tesi bugagga chikeni be babadde wano essaawa zino yawolereza omugagga nti abadde atwala abana temwamulabe ng'atuvuma okitegeera bw'abadde ng'agamba musimanya ffe tuli mu kuba mukamaabwe naye ng'atebaddewo wano bulinga bwetujja bubeera mumeremenya mumumanyi chikeni mumumanyi babadde nga waliwo n'oyo omulenzi bamuyita jobless babadde ngawo wano oyo yennyini babadde ngawo wano nga batusima olunaku lwe baatulugunya omwana yaliyo waggulu nga bali mu kunywa mwenge abeera n'abasirikale neddala poliisi y'e Uganda muwa batya obuntu kyamulema bawamba bakujjako essimu momo 19 Sharoni twagala ssente zaffe wini success mwalinga mukolera eno kampuni nabwefulana eyali alangidde twagala ssente zaffe akwate mu nsawa twagala ssente zaffe mulimu abalanzi aguze wetu nanyini ttaka aguze waali nanyini ttaka neyezimbire ekizimbe onazaapa nze manja musoga mubanja nusu kakaga kenjagala saagala ayisemu wadde nusu kikumi njagala kakaga kange yali emmere yange omugamba akunyumisa nyawe yawasa kyanca kya misana oba yalabanga kikumi oba bibiri ze njagala kakaga saagala bayisemu wadde
sente nusu 10. Sasi muwala buwozi yalya mmere. Abasigadde bonna lwaki siboogerako bo bansasula sibalinako wabula musoga njagala sente zange. Kampuni ene badde emedda ku mabanja gamuwala n'okubawola. Nedda nasi mukyala musosa tekisoboka. Nedda ng'omuntu bw'ejja nakugamba mpaayo ku mmere era siraba banakuwa omukaga tanaakola tannabakuwa ogamba ine kankole kikambuzi bakansitonsa naye mwana oyo gayi bw'otuuka omubanja akugamba ngu simanya nakuwadde simanya kumiikiriza mbu ati olumu yampana nusu mutwalo nzijeko 10,000 yali azimpa bwati nerativu yaliwo yali azimpa bwati teyazituuza yazikomya mukuba era engera neŋŋamba rativu nemugala kimumwala nonna teyampadde ssente yabadde ampana yazisomeza mu kubo naŋŋamba okejjamuga bino ebyogendewo ebiweweewe bigaana geragera negatte omu asanze ku saa 11 kandi wali najja naŋŋamba saawa nga 12 naŋŋamba emmere yayi mmere ejja ku saawa 12 ani abagenda abasira abantu bagamba bayisiragire ngabalala bagamba okumanya balala kwe bali